Amanya gange nahabwe Precious okuva mu Elgon Advocates. Gafe banamateeka b'omuwala Pretty Nicole. Atuli ne maama we. Era emisango bagisomedde suspect gwe tuyita Kafta Queen. Era bamuremandinze okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 January wanakomerawo mu kooti. Suspects bavunaanibwa emisango gya aggravated torture oba okutulugunya okusuukiridde. So bavudde ne tutegeezebwako mbuno ayawaabirwa tali mu custody y'abazadde be. How true is this? Era nga mwe bakanso mukozi omuntu okulaba muno maama abeera ne muwala we essaawa zino era yali mu mbeera ki? Tuli bamativu n'okuba nti poliisi egezaako kubudaabuda victim. Victim bagezaako omubudaabuda okulabika nti addayo mu mbeera ze entuufu era bw'anaaba ateredde era bajja mukola ki bajja mu releasing. Si musibe lwakuba nti bagezaako mu protectinga naddala ku byatuukako. Mama ku nsala ya kooti kyeyogedde. Kooti tennasalawo. Okay. Muli betegefu okusonyiwa omuwala ono Kafta Queen kubanga avuddeyo n'agamba nti asaba Nicole amusonyiwe. Gwe nga maama muli betegefu kumusonyiwa? Ekyo kibuuzo si kya maama bannange. Si kya maama, kya looya. Si kya looya, kya famire. Banamawulire kambayambeko. Badde mbasaba. Tusaba ku luzungu sebo. Badde mbasaba oluzungu lindako. Muganda wange saagala opapira tuba tukalubiriza. Tokiddamu. Tubuuziza kanso. Bw'owaaba omusango ku poliisi guba gwa gavumenti. Olidde kati yo government kyesinga okwagala oba lwaki yateekako system ya criminal justice kwe kubonereza ye achievement esinga oba omuntu okulaga nti aboneredde ne revenge nti wetokirizibwa kutwalira amateeka mu ngalo oli bw'atwalira amateeka mu ngalo era naye abavunaanizibwa abavunaanwa mu mateeka therefore amateeka galiwo okukola revenge n'okubonereza so that omuntu abeere rehabilitated addeyo. Nga tetunaba kukakasa nti yeejusa ku bye yakola, nga tetunaba kukakasa nti aboneredde, nga awo kiba kitegeeza nti amateeka teganabafuna lwaki weegali. Naye bwe tunaba tutegedde nti aboneredde, ategedde nti yakola ensobi, yeetonze okuteesaganya kusobola okubeerawo. Abalala abavunaanyibwa mu musango guno bo mutuuseewa ku kunoonyeza kwonna okuba muno nabo bakwatibwa under custody. Poliisi eri mukola buli kimu ekisoboka okulaba nti ebakwata. Era buli omu yenna asobola okuyambako poliisi okutegeera bwe bali agiyambeko balabike nabo nga bakwatibwa. Twagala tunyonyeko ku fayiro eno naddala abavunaanyibwa baliko abantu bameka era amanya gaabwe gaani singa wadde ayagala okwa-identifyinga abantu balina okuyamba ku poliisi. Charge sheet esoma and others kyekitegeeza nti tebalambise amanya gaabwe babeenoonya. Naye poliisi yavaayo nebagamba n'akavidiyo mwakalaba akasatulatinga bonna bwanga mwalaba ka video oba osobola obategeera nti be bano noyambako poliisi okugitegeeza babo bali. Tugende ku luzungu. Okay. My name is Nahabwe Pretty.